Omusajja ojja kumrespectinga, ojja kumulaba mu value. Buli muntu waddemba fumbirwa gwayagala. Love is blind. Kazi ng'okimanyi nti omukazi akusinga ennyingiza. Kino kyo kibagamba tagenda kurespectinga gye bana gye bukola ki? Gye bulaga. So mukulu umalo bitu byogera bino wamanga yensonga lwaki bachabawonya nyi bachabayisama okyali mwana muto. Nkulidde mbwavu. So omukazi omukulu. Ate mpasa n'omukazi nga wabwe baavunga naye mwavu. Sisobola gwadda lupaka. Nkulidde mbwavu. Mpasa omukazi nga ne wabwe baavu. Bagamba tekisobokerako ddala. One word is enough to wise person. Even a fool can be considered wise when his mouth is what? Amanyi bwe bitukambya ssente ojjayo nnyo oluzungu kati. Katunjulire GKSF Travels and Best Ways Tourism. Banonu bwe kafulu mu kufunia visa gategone air tickets. Bakola ku fine reduction ne abscond removal. Outpass ne PCR test. Bafune emirimu direct ejaba maids. Bafune Dubai PCC ne Interpol letter. Tebakusasula kasente konna. Buyagala okuwebuuzako. Bayina PRO services. GKSF Travels and Best Ways Tourism. Basangibwe Dubai Dira City Center. Achiko Business Park Building. L5. Office number 5-0-7 Mufune ku simu 0523-7 Beba GKSF Travels and Best Ways Tourism. Omuganda agamba okuddiza guba mwoyo ate era agamba etasiima ebula agiwa. So yensonga lwaki naffe tusiimye ne tusalawo ate okuddiza eri ba clients baffe aba Nyondo Glim mwenna abatuwagidde ku products eza Nyondo Glim naddala ekizigo mwebale nnyo mwebalire ddala era nga mbakakasa nti olunaku olwayo tusazeewo okubawa offer yonna gy'obeera oli nga wandiyeetaaza ate okubanga otambula. Twahaddewo entambula zaffe zino ziri bbiri era nga just oprovidinga kasente kamafuta kokka ne babeera nga ate bakusaabaza yonna gy'obeeyagadde okubanga ate otambula. Mpozi n'abasigadde mwenna abandiyagadde okubanga ate mutambulako mu Emirates ez'enjawulo naawe oprovidingayo akasente akasaamusaamu. Tulina abagoba baffe babiri ate nga bali licensed era nga beegendereza nnyo ku nguudo babasaabaza bulungi nnyo. Okuleka mpozi naawe ng'olinayo obanga emikolo ng'egyo nga wandiyagadde okubanga ate ofuna entambula tusobola okuzikuwa ne tuteesa n'obeera nga ate ogusa ekintu kyo obanga ne badreva bamu beetaagiddemu nabo n'obeera nga ate okola nabo. Bannange tweyanze nnyo era nga tubasuubiza nti ngaffe aba Nyondo Glim era n'omwezi ogujja tugenda kwongerako ate entambula ey'okusatu kwegamba tubeere nga tugonza ku ntambula zammwe naye okusingira ddala abaana abatuwagidde ku Nyondo Glim mbakakasa nti just wandikako erinnya lyo oba oli Abu Dhabi oba oli Amlu Queen oba oli Sharjah oba oli Fujairah teekako erinnya lyo nti nze Nyondo Rozet Nyondo Glim. Buli mwana yenna eyatuwagiddeko nkuyina mu kitabo era driver wananzi yajja nantuukirira nja kukeberamu obanga ddala kituufu mwoli bajja kujja bakulu ne bakusaabaze yonna gy'obeeyagadde okubanga okola ki ng'otambulira era nga twongera okubakoowoola mwenna abaana bakuwagira Nyondo Glim mujje mubeere nga ate mugula products ez'enjawulo. Tuyina emmere yonna okuva e Uganda, tuyina products zonna zino ez'abaami ez'omu buliri n'ez'abakyala okwetereeza era nga n'ekizigo kyaffe kirungi nnyo tetwerusa wabula ngwegadde lightening tuteekako bwe naagala okulabika obulungi okufaananako ngaffe oba n'okutusingako yita ku namba y'essimu 0524680778 ate obeere nga ofuna ekizigo olabike bulungi. Banaye nange neeyongera okubeebaza mwebali tusupportinga banaye tuli basanyufu nnyo bagamba etasiima ebula akolaki agiwa ebintu by'entambula tubigonzezaamu banaye Mukama batuweere omukisa gwe wenna akozesa Nyondo Glim. Alright, mbebaza nnyo yonna gye musinzira okubeera nga mutulaba tuli ku Nyondo Media amannya nga bulijjo nze UMAR Katumba. Program yaffe akafeche ebeera esonze nga twogera ku nsonga ez'enjawulo era mukola ky'amaanyi nnyo mwenna abafisa akadde ne mbeera nga mutulaba ne mukomentinga ne mulaikinga saako n'okubeera nti musubscribinga ku mukutu guno ogwa Nyondo Media ogukulemberwa omukyala Nyondo Rozet okuva mu Nyondo Glim. Omulundi guli twayogera ku bakyala abaloga abaami banne eddogo lyali lisusse kyokka ate okuvayo twalyogerako era lyeyongera bweyongezi. So mu mbeera eyo tukyetoolera ku bufumbo olunaku olwaleero ate kyatabuse bannaye ate kati ebintu byakyuse nnyo abakazi kati be bawasa. Wiiki emu eno gye tukubye mabega nze ndabye embaga 3
ng'omukazi yakyala ate kati wabe w'omusajja ne baleeta n'ebintu omukazi n'aleeta ebintu omwogezi n'abuuza omwana ow'obuwala nti wumalu nti n'abuuza omwana ow'obulenzi nti wumalu nti wangi ebintu tubirye nenga nja kuyita munywanyi ono atasiba zikweya Nyondo Rozet mubuuze ebuzibu wano buvudde ku ki maama Kawasa ow'ekitiibwa nze mbadde mbuuzayo tunaakola tetugenda kukola obudoyogera nawe kati mbadde njansooka nkubuuza tetunagenda mu maaso okyala ddi ewaabwe w'omusajja sajja abye noyinza okuba oli eyo okulusanya bukulusanya naye nga tolina na kirowoozo kikyala waabwe wakati ebintu byakyuse nanze enkyalo banga ye yakyala bintu byakyuse ennaku zino kati abakazi be bakyala era kati bayoma noyoma n'agamba abakazi bayoma noyoma n'agamba omusajja genda ewa ssenga wakubuulirire bingi bye wakyama by'olina okutuukiriza nga bwamulangira ng'ani ayogera omukazi nga yagamba omusajja omanye ekyagudde ku nsi kati byakyuseemuuko bw'oba ng'ate ffe tulina okukyala w'abasajja kitegeeza kati zaabeeranga omwami ewaka nze aba yawasa bukizoke kubanga ennaku zino abasajja temukyagala kukola abakazi kati ffe tukulamu temukyagala kukola kitegeeza tiwembeera nga nze yenze akola ewaka nze ntwala ewaka naye ate kale wadde kyatuuse bwe kityo naye ate abakazi bo nga bati batandise na mutima mubi omanyi nti nyina kyali wange gwe nasoma naye yankubidde essimu naŋŋamba omukazi yakamuzaalamu abaana babiri tabalabirira omukazi azaala musajja abaana babiri tabalabirira yaganya basomesa takyabawa buyambi takyabalekera sereza waka bambi musajja wattu ali mukubonabona n'abaana bannanga tundagenda wala kansoke mbabuuzeeko amannya agange yenze wanyanjudde edorwede naye nga nsuubire muli okay nga wayogedde ekyaggwa eri eddogo obukosi nali ku layini eyo nenga abakyala mukole eki ate kali nakaseera kano era ngamba abakyala muwasa baki abaami okitegeera oyinza otya okuva erino ogamba umalu mbusimanyambuno omusajja yaze naŋŋamba mbusimanyambuno oli mukwano gwange naŋŋamba mbusimanyambuno omwami ye mukyala yanzalamu ani yazalamu ani omukazi yazaala mukwano gwange omusajja nagera nasindika omwana mu ddwaliro oba omusajja yasindika byakyuka mukati abasajja be bazaala yanyumiza mbu omukazi yamukwata na bukwasi nga tabiriiko namuzaalamu abaana babiri balongo wasanyazaala bana nyine bintu bisereka sometimes mukuluma saabuuza bibuuzo bingi nnyo kati kankubuuze Nyondo kati bwokera ku makya nompasa oba oyagala kukolera biki sooka ombuulire bwokera ku makya nenkuwasa nga nze afuuse omwami mba njagala era kikyukemuko nti bye mbadde nyina okukola gwe obikole ki mbikole sinakindi okibanga kisoboka n'okuzira nga gwe abazaala gwokole kyozaale ekikyo nasiyangi kibaddeko na problemu naye n'okulangira nga kususse kati nalabye zali kye yakoze naye kirala obuzibu ne gavumenti naye tusuuliridde nnyo abasajja nedda omanyi nti buli kitongole ekiri mu ggwanga kirwanirira ddembe lya mwana wa buwala oli mwana nze kati kambabulira ekintu kino ndi mukyala era kino kankibabuulire mwenna bali abanda oba oli mukyala oba oli mwami abaami mukyayisibwamu nnyo amaaso ab'ennaku zino lwaki temukyagala kukola oyinza otya okubeera kati kangezeko shakibu muvubuka muto alabika bulungi mu kifo ky'okugenda okukola ate ogende gwe wase omukazi akuwase okiriza omukazi akuwase gw'osuubiragana kuwa kitiibwa kinga yakuwasizza okitegeera bw'oba olaba nga omukazi gw'ogenzeko si kilasi yo nga yalina okuteekamu gwe sita takulangire lwaki obeera omuwasa kuno omwana ow'obuwala gomanyi nti nja kusobola okufuga nti ani Rozet nti ente musinga ssente okitegeera nze ngenda okumulabirira naye mwe mukkiriza ebyokubayisaamu amaaso n'okubawasa okubatulugunya olw'ensonga temwagala kukola ki temwagala kukola okitegeera lwaki okikubira nnyo ku sayidi y'obutagala kukola butumala okubawasa tubabonyebonye ani lwaki okikubira nnyo ku sayidi y'obutagala kukola ani kakati wuliriza omusajja agenda washuga mami kiki mukisa omuntu bwajja kati kankolage Nyondo bwojja nompasa tebuba nti nno saagala kukola mba nnyina mukisa baba bannaaza olweza maama abayankuza olwezo olw'obutawasa wabula olwezo olw'okuwasibwa mu Buganda omusajja yawasa omukazi yawasa oganjo yagalwa lwaki wemba nkuyisa obikikuyisa bubi nga nkuyisaamu amaaso nga nkuyisa omusajja yenna era gyeva ne gyebulaga oba olina sobola gwe olina okuwasa owaaji nange kanjogereko laavu waliwo omanyi mususa nnyo nammwe bino ebintu simanya mu Buganda simanya mu ki laavu bagamba love is blind
laavu temanyi bya Buganda okimanyi ekyo batokimanyi wama mukwano kyembuza okimanyi laavu temanyi bya Buganda ebimanyi lwaki bwe tutuuka mu laavu ate musibaya mu Buganda mugireete ennyo nga tuzze mu byamataka nedda kiri bwe kiri abasajja muyina endowooza nga tuzze n'emisinde kabakazirwani naye bwe tuba mu laavu mubijjeemu nnyo nze omwana yakinkola ku ssomero yaŋŋamba tasobola kunjagala musibaya neddira nkima kyokka ate ne gwe yazzaako naye wankima kyokka mu kusooka yeekwasa ebyemiziro kati ebintu by'emiziro bino oluusi muddukiramu biddukire aleka enfuna yange teyali nnungi nedda kati kankubulire nene yeekwasiza mu kyamiziro mukulumale kino kankikubuulire ebintu ebimu naawe obeera obimanyi lwakuba oyagala nnyo okukola okubiisaako amaaso okitegeera kubanga gyeva ne gyebulaga ennono n'obuwangwa ebwaffe nga ffe nga naddala oli Muganda kyatteeka omukazi musajja niyo alina okuwasa aya kati ensi ekula edda kale edda omusajja yawasanga naye kati ensi ekuze ensi ekuze omusajja bw'abeera waka nga yawasa ne bamuyita head of the family biki byetaaga wammaga ne services okuva eri omukyala nga ye head of the family omukyala amulabirire bw'aba afunye ne sente azimwanjulire balabe engeri gye bagenda ozibbajetingiramu kubanga nazi kino kimanyiddwa nti abakyala tebategeera nnyo omwami yasinga okukola ki otegeera kati wombuulira sente z'oba ofunye nze nenzi budgetingira lwaki nze igwe bw'obeera nga lwaki nti wobeera nga nze mpasizza lwaki mwagala obikyusamuko kubanga gwogambye nti kya bugunjufu era kisaana omukazi okuwasa omusajja era gwokiwagiranga gwe nga gwe okitegeera naye lwaki wobeera nga nze omukazi mpasizza omusajja okitegeera ate mbeera mwagala wadde muwasizza ate kisigale nga kyekimu nga nze nyina okumufumbira nze nyina okukola kino nze nyina okukola lwaki tebikyukamu nti wobeera nga nkuwasizza then nfukire ddala omusajja era nyambale ng'omusajja ntandike n'okukiwa oda ngeri omusajja nga bwakola kubanga omusajja lwalibeera ewaka aba ayagala omuwa ekitiibwa ng'omukinga omusajja akwata essimu ya gitinkuule gwe tokwata ku yiye okitegeera oyale obuliri ofumbe emmere omulabirire oyoze engoye ozikole ki lwaki gwamba nga nze nkuwasiza lwaki tokiza kukola bintu ebyo gwamba nogenda obikole nga togamba bampisaamu amaaso omukazi tanyagala mpisaamu amaaso kati zadi wakera ku mashana agamba Shakibu genda onjoleze engoye Shakibu asobola okugaana agaana kubona ni yawasa munne anti yamuwasa naye tekitegeeza nti ate gwe abadumire waka Katonda yakusitula busituzi mu nsawo mukwano yakusitula mu bitiibwa uliriza omusajja ebitiibwa bye bamuzaala nabyo gwe zino sente ozijje ku nsi bugenda kera ku makya zikole ki zikuggweko Katonda yakusitula mu busituzi mu nsawo kyenyinza okugamba njagala nkubuulire nze singa nali musajja wallahi yamugwadde omukazi ng'owenesereza enkanawa nze sandifumbiddwamu singa nali musajja nze okubeera kufumbirwa sisobola kuwasa mukazi ansinga sente yensonga lwaki ndaba waneeno mukulumalo sisobola kufumbirwa musajja nga musinga enyingiza tekisoboka kuba lwayo tujja kukwatagana sisobola kufumbirwa musajja nga musinga enyingiza tebakikulimba sisobola kati kankunyeeko ekintu kimu ebintu bya sente bino zibula zeekyanga nsobola ozinoonya ne zimbula Katonda waba gwe gwawadde omukisa n'enkufuna nedda kati kitegeeza obuvunaanyizibwa bwawaka ebyetaago bibyo kati nze bwekigira in a process olwedde nga tuli ffenna esente z'omusajja ne zikenderamuuko of course I can take the responsibility nsobola okukola buli kimu kyonna okitegeera naye saagala nkeere ku makya ŋŋambe nti no manyi tulina ffe akamanyira abasajja ŋŋambe nti abakyala ŋŋambe nti oyo Umaru nti manye nti Umaru ali mu mbeera ki musajja tolina bulunyo weeyiiya okitegeera nzije nkufumbirwe mbanga nze agenda okuwasa nandika okukomandinga kubanga ndaba era mbasijja nakuwa bulungi kitiibwa kubanga mba ndaba nkola ki nkusinga ne ssente ebisinga wakazi nkola ki nje mbikola so okubeera n'omwami wange ne makinga sure nti omwami ogwendi naye ansinga okuyingiza enyingiza ye eri stable okitegeera esinga eyange osobola kubanga onsinga ssente osobola okubanga onsinga ssente andi amaka kweyamba osobola okubanga onsinga ssente ng'ate nze nkusinga obulungi nga nkusinga n'amaanyi g'ekisajja okitegeera kati tweyamba buli omu ayamba munne mu kyatayina oyina ssente tolina maanyi ga kisajja lwaki bana amaanyi g'ekisajja nga ndi mukazi balina kuba n'amaanyi ga kikazi gagasaki ogeetaaga ag'ekisajja obadde anti kati nze amaanyi ag'ekisajja mba neetaaga gakize sigeetaaga mba nina gamanyi munno mukabi ogeetaaga laavu nga balongo ne ssente
olina okukkiriza osobola okuba nga olina ssente naye nga wafaanana nnyo jjajjawo omusajja mu bufunze nga ensikiriza yo si ya bulungi si ya maanyi kale ate nze ng'omusajja akafeesi kyekyo akabode nakakolamuuko n'amaanyi g'ekisajja nga nze bayitawo wa muyindi nze ensuubuza kati nga kitegeeza byakwebeereramu onyamba mu bya ssente nange nenkuyamba mu by'omwoyo so kaakati olw'ensonga ndi nze nnyina amaanyi g'ekisajja oba olina okukkiriza ssebo nkulembera ewaka okikiriza ekyo maama amaanyi g'ekisajja kubanga ogeetaaga kati mukulu UMAR olaba obutaeta nnyo bintu kubiwabya nabantu complaininga nnyo ndi singa kibadde nti omukyala abadde nga awasa omukazi ne basigala nga bakwatagana omusajja nabeera nga tacomplaininga n'omukazi acomplaininga naye bwe kituuka nga ate omusajja atuuka nakomplaininga mmina omwana nakomplaininga n'agamba omukazi wange ampisaamu amaaso abcd olwokuba sikola kisiina ssente olwokuba yaprovidinga kyonna kiina kiri nze wankuweera amagezi ne nkugamba ati omusajja ali eyo nze ŋŋamba wemba nga muli mu kwesiriwaza kababawase ate omala okubawasa babatulugunye okitegeera babayiseemu amaaso okitegeera ate bamale babadampinge kubanga oba kisajjasajja okukkiriza okuwasibwa oba yamugu mujja kunyiga ekituufu yes toba musajja awera oba musajja sajja mba mpeera goloza kyekifuula omuntu omusajja kyekifuula omuntu omusajja buvunaanyizibwa waka butya olaba muleke okulembezanga amanyi g'ekisajja amanyi g'ekisajja tegali awaka amanyi g'ekisajja tegasasula rent mukwano okitegeera muleke gamba nga simanya amanyi g'ekisajja amanyi g'ekisajja gali mu nsawo ani agamba yes gali mu nsawo ogenda obuze pastor Bujingo oba kati byosanga byoyogera amanyi g'ekisajja omusajja yazaalibwa nga yekyepezezi weeziri eva ye head of a family tebateekako we bagamba who is the head of the family father right baali bagambyeko father with money baali bagambyeko father with money no kati byakyuka mu ngalo ogamba tugeze kukyukamuuko kati sometimes osanga amaka gamu ga head of the family is a lady is a woman mother nga si musajja nga ye head of the family okitegeera omuntu okubeera head of the family kitegeeza ati omuntu kubaga yegwa kulembera kitegeeza gwa providing ebisinga yegwayo gere waka okitegeera omukazi gwakuwasa omanyi kino mulimu abasajja nga ye bamuloga talibeera na ssente basobola okuba nga banjoola ebigere nga bansiraanya mujja mamange yansiraanya nga siribeera na ssente kyogamba olwokuba siribeera na ssente bandogolo siribeerako head of the family ojja kubeera ndibeera ddi buno omukyala okitegeera kubanga n'abakyala bunasiga nti bakola ki ng'oyagala okubeera obulungi olabeere ng'oweebwa ekitiibwa ng'okimanyi mbona akaseera okakuba nti tekakola kitekajja bulungi nnyo funa omukyala agwa mu kategori yo temwerega temwepapa temwewanika nnyo nze nfuna omwavu nga omugagga ali awo funa omukyala gwolaba mbuno ali wansi wo gwonasobola okubeera ki okukulembera kyekimufuula okubeera wansi wange nga mwavu nga takola nazaalibwa kubonaabona nze ndekawo zali alina ssente andi kakati mukyakaaba nnyo mama galagenda wazali mbusuma babayole ebigere temwagala kukola akyabayisaamu nnyo amaaso akyabadampinge wammakwano obuvubuka obwo obuyise bubi obutulugunyuma n'obudampinge kubanga wekolya ssente ezo that is it nkulidde mu nyumba yakasiisira mujagamba njogera bubi n'abavubuka tebaagala kukola tosobola kukeera ku makya okitegeera nowasa omukyala nga akusinga emyaka 10 n'okudda waggulu kimanyi laavu si myaka siki naye bwewasa omukazi olw'essente bw'oba obonaabona kubanga toyagala kukola shakibu okyali muvubuka muto naawe wetunuulira okitegeera akaseera kano kobadde olina okozesa amaanyi go g'olina okole naye waganye okola simply because omukyala akola ki akuwa akasente mumanyi bamulimu gemuziza mu essaawa zino naye nga bituufu bibeerayo okitegeera akadampinga bameka n'agenda n'abalala okitegeera zali kuba yalina ssente ze nawe noveri mbujizali anjaga nodawo n'otula bwoti nakuwa kano mami nagamba kati komba mukutu jangu kati munanga okombe wano mukalevu jangu kati okombe wali okitegeera so omukazi nakukobya mu bifo bitalina kukombamu olw'essente ani labayo kakati nze basajja bannange tugende maaso wuliriza ddala mu bifo ebijama basajja bannange tugende maaso n'obufumbo naye abakazi mwefuge nedda ate kyandibadde kituufu nga bwonneegomba kati basajja bannange kambawo amagezi omukazi yenna bw'ajja n'akwegomba asooka akwate sente z'alina azise ku akawunti yo okitegeera anti mugambye okubeera head of the family nyina kuba na ssente bwezigwawo bwezinaba ziwedde ogenda boolekeddeawo ofuna endala
Akyoga omukazi akolenga wo musajja. Sobola sigala nga ni head of the family. Ekijjawo nti nakuwasa. Kubanga gwe bw'obeera nazo tomanyi kwefuga saatenza omusajja neefuga. Ekitiibwa kye nandikuwadde era sigenda kukikuwanga bwe nandikikuwadde. Gwe kyeteekemu nti olina okumpa ekitiibwa. Abakyala mumekinga sure nti ofumbirwa omusajja nga tomusinga nyingiza. Omusajja oyo ojja kumurespectinga, ojja kumulaba mu value. Buli muntu waddemba ofumbirwa gw'ayagala. Love is blind. Omukazi ng'okimanyi nti omukazi akusinga enyingiza. Kino ze kyo kibagamba tagenda kurespectinga gyevana gye bukola ki? Gye bulaga. So mukulu umalo bitu byogera bino wamanga ensonga lwaki bakyabawonya nyi bakyabayisaamu okyali mwana muto. Nkulidde mbwavu. Omukazi omukulu ate mpasa n'omukazi nga wabwe baavu nga naye mwavu. Sisobola gwadda lupaka awo nkulidde mbwavu. Mpasa omukazi nga ne wabwe baavu. Bagamba tekisobokerako ddala. One word is enough to wise person. Even a fool can be considered wise when his mouth is what? Amanyi ebituka mbya ssente ojjayo nnyo oluzungu kati lwadde lwetaagisaawo. Lwetaagawo. So nze maliriza nga ngamba. Bw'oba ng'oli musajja ng'oyagala ku kitiibwa eky'obusajja mu maka. Kola ssente bw'aso omukazi nga takusinga ssente. Wammanze maliriza nga ngamba. Bw'oba ng'oli mwami toyagala kukola oyagala bashuga mami abaakolamu. Gumira okugombesa mu buli kifo ekitasaanidde. Gumira okuswaza okwogerako obubi. Emmere yange eyo tebagala shopping emmere ntabakirabe iyo omwana wadde yakatuukawo mubugaako tukoleke So banange abana mwena bali mu biyumba oba okolera mu office yonna tuleta deliveries zammwe essaawa y'olwale tuletedde ate omukulu Don Visa asobola okuba nga ate awagera ku Nyondo Glim atumya amatooke n'atuma ate n'akawunga then n'atuma ne package ye eya Nyondo Glim ewamu n'omukyala mukwano tweyanze nnyo okutusapootinga. Nange nsanyusa okusanga n'okuba nga osobozesezza okuntuusaako ebintu byange neeyanziza nnyo neeyanzeke ddala kubanga ebyaddala mbeera busy naye kimpadde essanyu kimpadde essanyu okubanga obintuusizaako mu budde kubanga enkya ndowooza era buli omu akimanyi so naali eyo so banange mbanye kutuwagira Don Visa atuwagidde abaana mbiba batuwagidde mbanye mubalire ddala yonna tutuukayo tulina emmere yonna ye Uganda tulina amatooke tulina lumonde tulina akawunga tulina buli kimu kyonna kyomanyi nti emmere eva Uganda then ku Buganda products z'abakyala ewamu n'ez'abaami then n'ekizigo ekigogola olususu Nyondo Glim mwebale nnyo kutuwagira tubaagala nnyo.